abo abanyumira okulaba nga tubeera n'obusambatuko ate tujja tukyogera bulungi nti abantu batya nnyo Uganda ng'oggyeko COVID-19 abantu batya nnyo Uganda lwekikwekulira ne kwebadde gendera mu maaso n'olwekyo we bali bangi abatiitiizi abasazeewo okukozesa abantu abatonotono okulaba nga kino bakijjawo oba balaba nga ensi yaffe tekulanga sipiidi kwebadde ekulira balina engeri nnyingi nnyo ebagala okuyisa ebintu bino naye ng'ekimu ku byo ekiriwo kaakati kyakulaba nga baleeta obuvuyo okulayira kwa pulezidenti omupya agenda okulayira nga 12 eideti bweba nga tekyukanga ab'ebitongole ebyokwerinda kino batandise babiitinze bagenze bafuna ebintu bino mu operations ez'enjawulo era ekimu ku byo obukakafu kyekino ebiwandiiko bino bye twazudde ekimu nga kigamba nti nga lumu bataddewo nga lumu kinga lumu Meeyi wagenda kubeerayo okusiiba oba tuyite prayer and fasting okugoba abayima nti era nkitajja kulayira n'Omuganda afuddeko otuba twogera saagala kulw'obutawulikika nga munnabyabufuzi naye njagala kujjukiza bannayuganda omukulembeze waffe president aliko kati General Yoweri Kaguta Museveni azze nga atulabula mu njogera oba mu kwogera okw'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo ng'alabula nti tajja kukkiriza ye ng'omukulembeze oba abali mu bukulembeze tebajja kukkiriza ekintu kyonna ekyekuusa ku njogera ereeta amawanga oba okuwawukana okwata ku mawanga oba ebyettiini oba ebintu ebirala byonna ebyekkowe ebyo kubanga tebireeta bubuukabuuka mu bantu naye biziyiza mu mbeera ebiziyitabugeso omukulembeze ekyazze akyogera ate ffe nga ab'ebyokwerinda tugamba nti ng'oggyeko naye eno mmere eno ebintu nga bino tendencies nga zino mmere eri abo abaagala okulaba nga waliwo obusambatuko mu Uganda abaagala okulaba nga ensi eno emenyekamenyeka abaagala okulaba nga eddembe liggwawo abaagala okulaba nga ensi eddayo gye yava n'olwekyo nga ab'ebitongole ebyokwerinda twaba okuddamu okugamba bannayuganda kiyite okubalabula kiyite kyonna kyoyagala naye nga twagala kugamba nti tujja kulwanyisa forces zino zonna ezireeta okwawukana mu bannayuganda ezino ez'okulwanyisawo no propaganda okwogera bino ebitatuukaganye ebyobulimba abali ebweru abali muno byonna tujja kuvaayo okubirwanyisa n'amaanyi ageetaagisa era tugamba nti omuntu yenna oba abantu bonna abayimirira mu kkubo ery'emirembe n'obutebenkevu abaafuuse mulabe wa Uganda era abaafuuse mulabe wa bannayuganda era oyo ajja kukwatibwako n'amaanyi gonna ageetaagisa ngambye ageetaagisa saakasukidde naye agakola ki ageetaagisa n'olwekyo bannayuganda tubasaba tubalabula tubasaba tubajjukiza era tubagamba okwewala ebikolwa bino byonna kubanga tebituyamba ffenna ng'abantu ate ffenna ng'ensi mu Uganda munja ne mu region muto plans oba ebikwekweto webiri okulaba nga abantu bano bonna bakwatibwa ko ng'amateeka bwe galagira era kankoze omukisa guno okugamba nti bonna ababadde ne pulaani okubalabulako jasi kubaviirako bubulizi tibannange ebikwekweto webiri era abalina pulaani bandizikomezza kubanga tubamanyi gye bali ebitundu we bali tubimanyi we bakolera tumanyiiwo sisobola byogera kati olwa reasons ez'enjawulo naddala ey'ebyokwerinda naye maliriza nga ŋŋamba ti ng'eyo nvuddeyo munzikirize
okwebaza bannayuganda abaagazi b'emirembe abakuumi b'emirembe kubanga mirembe gino tegyandibadde osinga bannayuganda tebakkiriza kutuyambako naye abo abatukwasizaako okulaba nga uganda etebenkera abatukwasizaako okulaba nga ensi ekulaakulana abatukwasizaako okulaba nga bagaana ebintu njagala okubeebaza ennyo era nenyongera okwebaza abo bonna abakkiriza okugoberera covid-19 SOPs mwebale nnyo okumpuliriza.